gye buvuddeko olwebadde bitandise okubongeesebwa nga intaneti bwegenda okuggyibwako mu biseera by'okulonda. Kino bangi bakyekuusa ku ebyo ebyaliwo mu kalulu akawedde aka 2021 intaneti bwe yaggyibwako nga balowooza nti ne ku mulundi guno bwe kigenda okuba. Kino kyaviirako abantu ab'enjawulo okuli n'abamu ku beesimbyewo okukunga abantu okwettanira enkola ennyangu obutasigalira mu kibululu nga intaneti eggiddwako. Kuno era kwaliko n'okulabula ng'enkola z'okutambuza ensimbi okuli ya mobile money kw'ossa ne ATM zonna bwe zigenda okuyimirizibwa we lunaatuukira ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno. Wabula gavumenti ng'eyita mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya bagumiza bannayuganda nga intaneti bwe tagenda kuggyibwako. Intaneti kweri olwaleero ejja kubaako enkya, ejja kubaako luli. Sirina yaŋŋambye ti intaneti eveeko. Mbagambye nti abantu abasobola okuŋŋamba nti intaneti eveeko n'empuliriza n'enkola assessment n'endagira eveeko bali basatu. Mmwe ba consumer betuweereza muyinza okuga nti abaaye intaneti ereese obuzibu. Ba operators bannannyini makampani ago oba gavumenti kwabo abasatu teri yaŋŋambye mukaama oba loudly oba officially nti neeteeketeeka okuggyako ki intaneti. Ne kampuni ya Starlink okuva mu ggwanga lya America eryali yateekamu okusaba kwalyo mu nkosa y'emitimbagano tennaba kugaanibwa kukolera wano, wabula gimu ku misoso egyateekebwaho akakiiko k'ebyempuliziganya babadde tebannagituukiriza. Akulira ekitongole ky'ebyempuliziganya ki Uganda Communications Commission George William Nyombi Tembo ategeezezza nga bonna abagikozesa bwe bakikola mu bukyamu. And that was illegal because Starlink had to be licensed to operate in Uganda. The equipment used, the terminal, the routers, and all other such related devices have to be type approved by the Commission before usage. Ate ku mikutu gy'ebyempuliziganya ekitongole ki UCC kigamba teri mukutu kugenda kukkirizibwa kufulumya ebivudde mu kalulu nga tebivudde mu kakiiko ka byakulonda. Bale okulangirira ebiva mu kulonda n'okuteekawo embeera egamba nti nammwe mubigattagatta mubiwa abantu. Obwo obumanyi tobulina ne kapasite eyo togirina. Kyova olaba muntu omu mu constitution gwe baateekawo ye Electoral Commission. Ffenna gwe tulinda atuwa ebyo. Era ne mbategeeza nti nno temugenda mu kulangirira ebintu nga temubijje mu Electoral Commission. Ffenna tulindidde kulaba Electoral Commission kyegamba kubanga ye yaweebeddwa budget, yeyina constitutional mandate okulangirira ebivudde mu kulonda. N'okuweereza obutereevu okwekalakasa oba obutabangoko nakyo kiweereddwa. Kubanga mu kasampantuko mu kwekalakasa abantu bayogera byonna bye baagala. Kakati gwe oweereza otya ebintu ebyo nga tobisengeze ng'ate mumanyi nti mu studio zammwe mulina gye tuyita delay mechanism. Delay etegeeza ki? Kyakuuma ako kakuyamba ti ebintu ebyogerwa naddala ku live programs osooka n'obiraba n'ogamba bituufu n'osooka obiweerezaayo. Naye wano ng'okola live streaming abantu nga beekumyemu omuliro, ekyo kikola otya? Oba tosobola kukikola oba ogenda kumenya mateeka. Tubagambe embye wano. Tembo wano wasinzidde n'alabula emikutu gy'amawulire gyonna eginava ku byasaliddwawo okuba ku bwerinde. Amawulire agasaasaanya obukyayi tubagambye nti ago gamenya mateeka, mugeewale nnyo hate speech. Tubategeezezza nti amawulire ag'obulimba misinformation mugeewale nnyo kubanga gatabulatabula abantu. Abatakimanyi amawulire oba information kye kirungo omuntu kyakozesa okusalawo biki byasalawo. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba gavumenti eneetuukiriza obweyamo bwewadde eggwanga ku nsonga ya intaneti mu biseera by'okulonda. One of their officers who's